Asha nave simu zisobola okuba 3 nga zonna zivuga omuzeno osegedde naye akaseera kimanyi kagenda kutuuka nga neemu tekyavuga ng'osaba nabusabi bantu kubipinga kati omuntu bwatuuka mu mbeera eyo kiki ogenda omusuubiramu ojja ku live n'akola live ng'alinga agudde eddalo n'akola live tubaaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda amanya n'eddoboozi nze Asha n'ava Namato mwasibye mutya bassebo ne bannyabo kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate ng'okubaweereza tusinziira wano ku Silverback ekifo kiri ku Salama Road ndi awamu ne munnange Ashadab wagisebo lekayi mu weekend munnange navuddeyo wabaddewa nabaddeko wa mwami wange mwami ki omutuufu gw'onina omupya manya abapya beetaaga nnyo obudde kubanga oba oli mu kunyweza singa nga bw'ofuna ekintu kyo nga kipya oyagala okirabirira okifaako buli ssaawa bw'ofuna akasaati ko baakapale nga kapya toyagala kavaamu mukwano kuwaya bwe bakateeka osooka okwanula bw'ojja okuzikebera ne bw'otebereza omubbi ziri bazibbe naye nempya naawe kati wali nkimanya awo oteekawo nnyo onyweza olimu ogamba kino kyange kikyali naye ng'abalabi baffe aba Life Experience Uganda nibala okwekuumira ku mukutu gwaffe manya n'eddoboozi Prince Liam Official ndi wamu ne munnange Namato omumbejja omwana w'omumbejja self made obuzibu ova nansa tugende tokubye nnyo abe nasa nabatumiddeko nyina bangi naye tukwata ku luguudo lwe lumu gw'oli wakakiri naye nze nyinawo bangi awo olinawo bangi nyinawo Mark Professionals mukwano gwange nnyo nyinawo Pastor Wilson Bugembe chachi yange gyensabira nyinawo ne mukwano gwange awo Damasco Sesanga Damasco kyaliyo nawuliddeko butabanga yagala okudda owaaye tetujja kgendayo nnyo bajja tutuuza mu kigambo naye nga Asha olwaleero bentabula bannange ebintu otunda n'otabula nogamba bannange ensi eno kiki by the Prince omuntu tugeze waalinya abaddeko ow'amaanyi abaddeko ow'akabi kintu kye ekyandimututte mu depression okubeera nga yeevaako kyasanga kyayogera ajja ku live ng'atamidde n'avuma buli kimu kugamba ng'agezaako okubeera mu obwo obulamu nti sikyayagala mmanya nga buli kimu yafulumya bufulumya kyekiba abantu ku kintu ekyo kyoyogedde abantu balina ekintu kye balema okutegeera ekintu kirina akadde akaseera kaakyo buli kintu kirina akaseera kaakyo so akaseera ko bwe kakusanga nga weetegese kiba kitegeeza okwetegeka ntegeeza ki oba weetegekera ebiseera bino eby'omu maaso ebijja singa ndiba siri nga bwe nnali nina we naasobola okubeera nga nnyimiridde we neekutte ne bwe nnaaba sikyali nga bwe nnali naye nga nyina we nnateeka ebyange ebimbeezaawo kati ebiseera ebisinga abantu abamu abaina n'abeera awo naddala abantu abamu bannaffe betumanyi abali mu limelight nga b'amaanyi abaalooza agenda kuvuga erinnya eryo paka ate otuuka n'ovaawo ne wabaawo ate abapya abamanyi agenda avugira chorus paka luguudo gye lukoma ng'amanyi yooyo naye ky'olina okumanya ensi ero tetinga bweti ekiwuka buli kadde eringa kalimi ka ssaawa kano nga bw'okalaba kano katambula buli ddakiika bw'oba okyali awo olina engeri gy'obadde oleeta enkuba ate omwana n'ajja n'enkuba ki empya ate ne tukola kyanti fa bannayuganda otumanyi ne mugenda n'oli olipiroli butereevu mulipira etokota anti yeba etambula kati ate olipira eri mu paakingi nga waliwo tuli ku lugendo kyolina okumanya awo tuba ku lugendo omuntu yenna aba ku lugendo toyinza kuleka etokota ate n'olipira eri mu paakingi munaavaawo ddi
mukwamirawo naawe omwana ali mu kuvuga direct olaba olugendo mutambula ate n'ensi gy'adduka 18 ate ku guno omulembe kati abo abantu agenda n'alowooza ajja kwekuumirako nga yali ku top atamanya nti bikyuka n'ebintu bikyuka asha kati enkomerero ya byonna agenda kubaawo ng'alina engeri gye yali abalamu ebintu bye kati otuuka nga wooli wano mu bantu naye ng'emiwaatwa gyo miggale. Kakati kankugereze emiwaatwa gyo kangeze engeri gy'obadde amakubo go gamasibe mubadde ofunira oba ssente oba mufunira okuba ng'obeerawo jaggalwawo tokyalinga luli erinnya bwe liba livuga nga olina ky'obadde oyina ng'okola nga ggwe omuntu era n'ennyingiza ebeera ekuwa amaanyi naye ojja kusigazaawo erinnya ennyingiza yeekole ki ekendeere ensonga omwana agenda kuba alina ye waakutta awalala ennaku zino obimanyi era asha bw'ofuna omuntu yenna noga ate wagundi wateredde ekiri alina nno kati ennaku zino ekitambula kale tujja kugendayo olwo gwe bakoze eki gwe bagoberera olwo gwe bakulese wano mu bbanga at the end of the day ogenda okuvugaavugamu emyezi gigyo omwaka gwogwo gwekubanagatiki nti mulimu omuntu yali amanyi okufuna tulina abantu baffe abamunyira emikwano kati njagala nkubulireko n'ekibuga ekyo kiraba njagala nkaleeteko nga tuukizampa ekibuga Kampala mu busuubuzi bwe tulimu tosobola kuwangaala mu busuubuzi n'obeerawo paka nga gwaliwo otuuka n'oggwawo ne bakumanyirirawo n'ava gyali wali naye ng'ate waliwo abaana ababeruse abapya anti olwo omukisa gumusanze ku budde bw'obutuufu gwe tekiba tekigambe mbu tewalina ogwo gwajja obanga wagukozesa well and good oba tewagukozesa byagenda gwakonkona n'ogwaniriza bw'oba tewagukozesa bulungi biba biganye kati kyekyo ekiri kuba n'abantu atuuka yera alowooza agenda kuba ku toopu abeerewo nga erinnya livuga kuba ali mu limelight kati abantu abamu kyova atuuka n'abeerawo nga tumulabawo naye ng'ebirwadde ebimuli emabega bimusindika awulira byagala muyitamu bw'aba ow'omuntu omunafu ate ogenda okulaba bw'aba mulenzi akayaga kalumi abaako byayingira okukozesa okukipinga obwongo buli ekibadde bimujjira byatandise okulowooza nakale nalina nsobola okuba nga wiiki nyingiza akakadde kange ekyakayingiza waliwandoga okanya oli mutandise bandoga so omuntu yandibadde yeeteekateeka mu kaseera ke omukisa bwe gukusanga nga weetegese gukozese bwe gukusanga nga weetegese gukozese weeteeketeeke weetegekera ebiseera by'omu maaso kuba wano walaba nga guzze wano we tuba tuli mu period itiizooke buli kimu kiba kitambula asha nava essimu zisobola okuba 3 nga zonna zivuga omuzeno osegedde naye akaseera kimanyi kagenda kutuuka nga n'emu tekyavuga ng'osaba nabusabi bantu kubipinga kati omuntu bwatuuka mu mbeera eyo ki kyogenda omusuubiramu ojja ku live n'akola live ng'alinga agudde eddalo n'akola live ng'anywedde omwenge kituufu n'akola live ng'ayogera ebitakwatagana kuba ali depressed alaba obulamu bwe bwali butambula si bwe bukola ki bwe yabubala si bwe buli naye ng'ate njagala tukyeteekemu tosobola kubeerawo teri mbeera ya lubeerera ekintu ekyo bayirawo kyogeddeko bwotyo nenzijukirako wano ojjukira emabegako awayisewo akaseera abasawo abazze bameruka ennyo ku TikTok ne bafera abantu naye oli yakyogera nti omusawo omufere tagenda kuwanga tagenda kulastinga myaka ejja bonna tetukyalaba n'omu mama Fiina avugidde emyaka emeka paka kati njagala okugamba ate ekyo tekiriiko oba oli mu mbeera ki oba mbeera ki nakyo bakimanyi omuntu ne bw'aba nga mufere ajja kutuuka akaseera aggweeko nga takyaliwo ne bw'oba wa mazima otuuka era n'oggwako n'oba nga wooli amazima gowe gali ate omwana n'ajja n'obukodyo naye ng'era alina amazima
gwe kyolina okumanya ate ne favor naye n'essaawa ye akadde ekiseera kye ekituufu kiba kyekyo abazze mu kiseera kye ekituufu ate n'ayongera ku birungo kusinga. What do you expect? Ojja kusigazaawo erinnya lyo twakumanya naye ate tulina okugenda wana nti awatambula kubanga eruutu gye tuba tulaba ekola ki etambula oba wooli ojjukira ebiseera ebisinga abantu abamu ye abaalooza manyi tuwenya naddala kati nina ekintu kyembadde siraga ekyerinnya lino okuvuga omuntu buli bwafuna nnyo erinnya eryo lyaliringa kutunula mu kamera zibu nnyo oba omuntu aba alaba nga buli kyali kyekyo teri ayinza mugambako teri ayinza kukola ki ate kasita erinnya lyo livuga manya naawe obeera uli ku ttoopu ekitegeera so kati nze ndaba omuntu yandibadde yeeteekateeka ne yeebuulirira ne weeteekateeka ne weetegekera akaseera singa mba sikola ki basiriiko okwavoidinga okugenda okukola live ogw'eddalu ebizibu koiŋŋange otuuka n'abasajja bakukyawa sente ne zikuggwako n'obeera mu muzigo gwo oba mu apaatimenti yo gye wapa n'obeera nga tobitegeera kati ate naddala kufa abaana abo bw'ayinza okuba okyayingiza ssente naye nga waliwo embeera gy'onyigirizibwa mu mbeera y'abasajja nga tekutambulidde bulungi anti era otuuka n'abasajja ne batuuka ne bakuwa olukubaako abapya yes waggwako ate kyolina okumanya ffe abasajja buli muntu alina engeri gyakulumba ng'omukazi oli ayinza okujja naga njagala asho ono babaaba ali mu kantu ate njagala amasannyalaze oli bw'amala okufuna amasanyi kuba yakimima ki ayitamu masannyalaze kati ffe mu abaana ab'obuwala olumu ebyo temubirowooza omuntu wajja nakuba akatambaala ati ku maaso laavu afunye eddiriisa wange anjagala naddiriisa okitegedde so kati nze ndaba bambi mbeera yo tuganye ebanyiga wabula tulina kwetegekera biseera bya mu maaso era nga twewala ebizibu ebigenda okuddako kubanga omuntu yenna ng'ali bulungi ali mu happy life buli kintu kitamba toyinza mulimu ebintu byotakola kubanga obeera fully settled buli kimu kitambula nga bwekyagala naye ebiseera ebisinga buli omuntu bwabaamu ebintu ebitatambula nga bwe bibadde bitambula alina okufuna okunyigirizibwa mu mutima era enkomerero ya byonna ajja kujja alina okukola byebyo ojja kulayivu kuvuma bantu ojja laveko olumu ajjirayo asobola okujja nga enviri zitunudde waggulu kuba awulira ensi yeeyo bw'agiraba era nga ffe abalabe tukajagamaajja kayaga okitegedde kusula mu bbaala kugisiibamu naye nga tewali nnyo kintu kibeera kweteekateeka biseerabo bya mu maaso kano akadde wendi naye essaawa yonaavaako ekyo kimanyi ne bwe tuba tugenze mu kyalayo si byangu so nze embeera eyambadde nsambuya abantu tubeera nga ababamu limelight bonna celebrity bonna baki buli muntu akaseera kabaawo naye manya kalina okutuuka ne kaggwako kati omuntu omugezi weekola ki weetereeza neweeteekateeka mu biseera eby'omu maaso bulimu abantu wano betumulabye takyaliko naye yeeteekateeka waali wamumala takyanoonya kubanga erinnya kweriri livuga naye nga yeye ayagala linnya lyalyagala awo nga kyali kimumala ali content gwe tobamanyi nga bwe bali naye nga batambuza buli kimu bulungi erinnya aliraba livuga si ali ku ttoopu naye nga agamba yes well and good wende wakola wammala alina kyeyagala naye omuntu atuuka alina musajja ali awo bonna bamugambaamusajja nsonga y'abakyala abamu nga betulaba ate jjukira abakyala kibayisa bubi nnyo wayo omukyala asobola n'okweyambula n'atambula bwekituukamu ezo ensonga so baganda bange sagala balwako nnyo bajja gamba prince atufiirako naye mba njagala ne mbabulira ebintu ebimu ng'ensi bwetambula tube nga tweteekateeka
Wetsono bwe tubeera ku life experience Uganda ate ng'okuweereza tusinziira no kusiba baka tubeeramuuko ne ka section kano nga tunyumya ku bulamu engeri gye butambula obulamu bwe tulinamu experience biki ebitambula mu nsi tugamba naawe n'obeeraawo n'okola ki n'obimanya mubeere bulungi babaayi tuleke ffe tukooye mukwano ajjayo naawe